soldier musoke mundeke mukatono. I'll come back, I be a foot soldier. Listen. Achochimuhozi chibatembeta. Gomuhozi. Before resigning in army, you can't come and contest. Ate chino chiwulirize. Gotoli muna Uganda. You are not born in Uganda. Mwe bana Uganda abalwana. Kano kasale mukawene munno. Listen to me clearly. Bagenda ne bagamba feno byetuka Museveni tasobola kunkwata lwansonga. I'm doing it constitutionally. Nze ndi mu mateeka. I'm a Ugandan. A Ugandan born. Obumbo bwange bwe Uganda nze ndi munna Uganda ndi mwana wa Uganda. Njogera olulimi Luganda. The constitution guarantees me a right. Mwechiba chobola banga gwe tosobola kwogera byenjogera. Lwansonga tomanyi rights zo. We have a right to defend the constitution. Tuina njibasomere. Tuina. We have a right. Wallahi, defending a constitution is a fundamental right. In which way? In any way. In case of any abomination of the constitution, I have to stand and I fight seriously in whatsoever the manner, in whatsoever the angle, I am allowed. Nzikirizibwa okutasa eggwanga lyange nga mpita wonna we mbampise. It is my constitutional right. Oba njekedde chobaba Museveni boba yekira. Museveni was a terrorist. Aina nechimina na kati cha standinga. Museveni a national resistance movement. From NASA a front line to fight. From NASA was just a front line. Baina kubina chogola UPC. It was their front line. Baba mu UPC jibaba zalira. Baina chibina chechera. RPF Rwanda Police Force Rwanda ADF because ebitya. ADF allied democratic forces. Yuna ibina bya Museveni. Museveni you are ADF. You are Kasim. You are Jamilu Mukuru. You are that Musilamu. It's called you. Seka Kaketo. You are Seka Baba ita Seka Watabuliki. Buli Seka Watabuliki no Musalafu. Aba bakulira Watabuliki na Basalafu. Bakulira Museveni. Kyabalimba toli ekigambo Watabuliki na Musalafu mu dini yaffe. Ffe tuli Basilamu. Nabbi teyitako Mutabuliki, teyitako Musalafu. Yalina n'Abasalafu abamusinga. Wali abasajja ba Alexander the Great, Dhulkarnain. Wali abasajja ba Khizri yenga teyita Musalafu waabwe. Mwe mulowooza Salafu kyatandika. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti namba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu namba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza.
ng'era we mbeebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti so si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliyamenti nga babadde bantu balamu ne batuukayo ne bawuttaalirayo kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka gwali yeebase nga ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira so tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kyekiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kyekiggwanira bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo poyinti eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira ekyo kyekibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okucommunicatinga mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga